mu palamenti ono simufuzi webali nnyo webalire ddala annange kale kakati obadde onoonya vibe kale nsaba otandike awo bannayuganda bannamubindi bakuwuliriza tandika obannyonnyole neyanziza nnyo neyanzege nga bwe nasoose okwenyonyola nkomyewo nate yenze Uwamahoro Faridah Bigirimana era nzijidde ku tiketi ya NRM naye nga NRM candidate ffe tugendera ku manifesto y'omukama waffe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni era sisobola okujjayo eyange naye nga neya mukama wange nga tanakola ki nga tenavaayo naye ng'omukyala addako era yeetegese okukolera bannamubende nange nyina kye nayise 14 points zengenda okutambulirako nga bwempereza abannamubende nga 10 points program ziri ezaleeta bano olina 14 nze nyina 14 naye ku lw'obudde wembasi ziwezeza nja kugula program ngende mu maaso nga ngenda kuzinyonyola bannamubende mpaka bazitegeere ekirungi ennyo ekiri mu Faridah ye mukyala amanye endimi nyingi njogera Luswahili nazungumza Kiswahili vizuri sana njogera Luarabu la haula wala quwwata illa billah. I speak good English as well as I speak French. Moi j'ai parlé langue de français maintenant ça va bien merci. Faridah nurufumbira ndaruzi ni Kinyarwanda ndakivuga neza cyane ebyo byonna biraga omukyala addako ali equipped mu languages era banatuuka mu parliament ne bamutuma wonna we bamutumye ajja kukanya n'abantu kubanga ennimi azitegeera bulungi nga omukyala wa member of parliament addako njagala sooka okubalaga omulimu gwa member of parliament ekisooka omubaka omukyala alina kukiikirira district ye okukiikirira abantu abamutumye mu parliament ebingi ngenda byogera mu bufunze ku lw'obudde omukyala omubaka addako abadde ateesa obanga abanyonyola nti omubaka alina okubeera okola omulimu gwa oversight oba okulondoola programs za government ezisangiddwa mu district eyo lawmaking oba legislature oba okukola bulungi amateeka agagenda kuyamba abantu bakiikiridde mu district ye tulina budget appropriation oba okutematema oba okugabanya keeki y'eggwanga okulaba nti teri asigalidde wa emabega Uganda ng'ekulakulana yonna nga yo oba Mubende nga district n'ekulakulana nga yo ebyo byonna nga bikyali awo nange naleese the 14 points oba points zange zengenda banyonyola ezisobola okugata ku Namubende be babanyeesize ne banteeka mu parliament mu Namubende nga yeessubi lyange era ne Katonda nga ye mubeezi wange. Point esooka gyengenda kuteekako essira ennyo nze natulidde ku byobulamu. Mr. Africa bw'olaba omukyala ali mu ntebe n'olaba abantu bangi bazze kumwesimbako kiba kitegeeza nti wabeeramu ebituli bingi. Nze ye mukyala agenda kudda mu ntebe n'anaalowooza okujja kunzijjako nga talina waatandikira. Why? Bye nakola bijja kuba nga byeyogirira. Ekyo kye njagala okukakasa baki Bannamubende. Actually omubaka ali mu ntebe talina kuba nga ayogera na bingi. Bye yakola bye birina okuba nga bikola ki nga bimwogerera. Bw'olaba atandika kwenyonyolako n'enyonyola talina kuba nga yenyonyolako kubanga bye yakola biba nga byebyo. Era nga wengambira bw'oba emyaka 5 gimaze nga talina kyakoze oba waliwo kyakoze ne tugamba nti tuddemu tugwa emyaka emirala 5 kiba kitegeeza nti no hope okumuwa ekisanja kyakumeka kyakusatu. Kati baba tewaliwo ekisanja kyakusatu Bannamubende